okubanga litandika okunyigiriza oyo gw'obeera naye oyo gw'oli naye then liba lifuuse B. Era kati awo bwe tudda wali relationship ng'etandika omuntu ebimuleetera ebbuba kyandibadde kino nnyo n'obimanya. Ebiseera ebisinga compromise ng'omuntu waakamufuna bw'otuuka ewaka omukazi tayagala okwata essimu, tayagala obeeko gw'oyogera naye, attention yonna agyagala ku ye kyayagala. Kati oba waakamufuna, it is fine because mwakasisinkana n'otandika okucompromisinga n'obuntu obufanaganako bwe butyo, n'otandika tokwata masimu ogamba nti temunkubira, naye ng'ate tosobola kubeerawo bbanga lyonna ng'okola ekintu ekifanaganako bwe kityo. So kakati okwewala ebbuba kirungi nnyo wano nga mwakatandika omuntu n'omubuuza biki ebikunyiiza, biki by'otayagala, biki ebikumaking uncomfortable, n'abikugamba. Bw'otunula mu checklist eno n'ogamba naye kati nze bino nasayima owaabe bino n'amalako nabyo. Omukazi atayagala kintu kifanagana okubeti nze nnyinza okubeerawo nga soogera awo mbasiri wa munaana akonuuka kulosinga, nnyinza okubeerawo ng'ewakanyingira ku ssaawa emu mba nnaalyawa, essaawa ezo mba nkyanoonya content akonuuka sazaamu tekisoboka. Omukyala ayagala omwami anamutwalanga ku lanchi buli lunaku. Nze lanchi ezange ezimu zinsanga wano siriiwo, nasobola. Kakati n'otula mu checklist ye womala obitunulamu bw'otunulaba nga onaabisobola, then you move on. Bw'olabanga n'osigala ng'ogenda maaso n'omukwano, bw'olabanga ebisinga obungi tebikufavoringa, ako kaseera akalungi ak'okugamba nti either you share with her oba with him n'omugamba ekyamazima nga bw'obiŋŋambye kino sikisobola, kino sikisobola, kino sikisobola. So either move in with me ng'okkiriza nti bino tetubikola oba twerabeko. Prevention is better than cure. So nga tugenda maaso n'okwogera ku nsonga ez'ebbuba, ebbuba si bbi, buli omu bubira munno. Kirungi kubeerawo nga tobubira munno kuba kinenge gye kimumalamu amaanyi, kinenge gye kimulaga nti talina makulu. Omukazi naye abakazi baagala obba bubira, kimulaga nti wanjawulo, kimulaga nti omufaako, kati mububire naye tosukka kuba bw'osukka otama. Ate naawe wennyini gwe babubira fuba okulaba nga oziyiza ebyo wano mu ntandikwa omugamize bannaawe. Omusajja ajja ku ofiisi nze sina kyemmwagaza, sina kyenkwagaza, sigala ng'oli w'ewaka. Bw'atokikkiriza badde nsaba owuube ebbuto olitwale wabanga alina ebbuto, nsaba owuube omuwalaata ogutwale wabanga wakiwalaata. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu pulogulaamu Sumulula wano ku BBS Telefayina eyaffe. Ladies and gentlemen, soon we're flagging up